Gwe kwekumira ku lutimbo lw'emirembe webale kutambula naffe. Tuli mu program Ekkubo, tuli ne Sheikh Idris Ahmad Akasujja Lubobbo. Tulaba Baraka omukisa. Tugufuna tutya omukisa gugwe nnyini kyeki? Omukisa ekibuzo kiri mulimu amadaala, ani alina omukisa, ani ataguyina, n'ebirala byonna tujja biraba wansi awo. Naye nga kyetulese mu ddiiro nga Sheikh bw'ateekateeka okukiddamu emikisa oba omukisa gulimu amadaala. Naam, kakati katusooke tumaleyo kano amakulu g'omukisa. Kabulako katono then tulabe amadaala gakwatagana n'omukisa. Ekigambo Baraka, enkuba n'ebimera okumera, eyo baraka nnene. Enkuba bwe muba nga mufuna enkuba etonya Kampala n'afulaadinga ensi yammwe kubanga kwegamba enkuba eyimiriddeko ebirungi biyitirivu. Enkuba eneesula ebizimbe ebuddude ensozi ne zigwa. Anti kaakati waliwo ebintu ebimu ebijja nga bw'oba otunuulidde ensonga zaabyo ate obisonyiwa. Kati enkuba eno gwe gy'ogamba ekola ki? Ebundula ensozi. Ensozi ezo ziyinza okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala yaziteekamu ebirungi biyitirivu naye nga si kusulaawo, kuziriraana, ng'ebirungi bye yaziteekamu ekyokusulaawo tekiriimu, ekyokuzisula wano we zikoma oba kuzo waggulu, nga mu birungi bye yazissaamu ekyo tekiriimu. Ewaffe ekitanga kansengukeyo nga kubanga bw'etonnya obumonde buva eri mu nsozi mubusanga mu lujja nga yatonnya obulungi mukubo emimonde kasooli byonna mubusanga ewaffe. Kaakati naam, ebintu ebyo birina ensonga zaabyo. Kati awantu eno gye basima gold oyinza omusanga bamusima eyo nga bakka wansi meters nga 5 oba ne bagenda mu mikwesesebwe. Waliwo eyo mu birombe eyo mu South Africa eyo luddawa, era amasanyalaze gayo ndowooza tegasobola kuzikira kuba tebalina basobola oyinza okuba balina systems nyingi nga bugavaako bakola ensozi gululaba nga lusozi neyo wansi eruhama eyo mulimu tunnels gye basima tiini ng'okuva wano ekamwokya paka Bukoto kiraba nga batambulira omwo ate bo tebalina n'amasanyalaze. Kakati naye enkuba gy'ogambye eno ey'omu bisenyi byaffe nejja abantu bagenda okuzuukuka ng'eri muno, bayinza okuba nga amakubo gaayo nga galina engeri gye gataataganyizibwa yo, ate yo tekubuulira nti awo woozimbye erikubo lya naye naawe oba oliraba oba olimanyi kubanga bwejja eyitawo era nekulaga nti aga nti awo erikubo lyange. Kale gwe n'oguma n'oga nti simanyi ekitayogera kirema ayogera n'oga nti kale eriyo neekulinda kubanga tosobola gisiba nti kakati wano twazimbawo eyali eyita kati katugikendeeza eri eva mu ggulu eveeyo ntono kuba wano tekyalinawo kkubo tetukirina ekyo. Kakati waliwo ebijja ni'ima nefuuka ekizibu naye ng'ate era ffe nnyini ate Allah subhanahu wa ta'ala bye yategekera ni'ima eyo ate ffe tufuuse ensonga. Ekitegeeza ensobi ze tukola kuba ate bw'otunuulira ne mu nsi muno ekyengera oba baraka ng'eno ey'enkuba ng'ate neeyiri mu weeri tubalina ba engineer bana bakola EIA environmental impact assessment nga bagenda okukola ekkubo baga nti wano tetukolawo bwe tuti wano tukolewo tuteekewo ekkoona wano tuteekewo waliwo abantu bateeka olutindo naye nga tolabawo mazzi. Nina gye ndaba nga bateekawo olutindo naye nga tewali mazzi, kitegeeza bo babeera bategedde nti wano ne bwe buli baddi enkuba ejja kujja ng'amazzi galina
tulina okugateekerawo ekkubo ogalina okukola ki eyo erimu nayo weeri naam kitegeeza baraka zaffe ffe tuzirinnye ya kakati ekibuuzo kyobuuza noga nti baraka zirimu emitendera naam mweziri kubanga baraka ni'ma ate ni'ma za Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera bye birimu emitendera naye osobola okufuna baraka mu kino n'ogifuna ne mu kino n'ogifuna ne mu kino ebintu ebyenjawulo osobola obifunamu emikisa egy'enjawulo kiraba buli kimu singa okoze eki singa oba okitambuza n'okwata amakubo gaakyo n'ogoberera sunan n'ogoberera n'ebyo byonna ebikwatagana n'ebyo ebireeta baraka. Kakati baraka eno gyolaba ejjira mu bintu bingi, osobola ogirabira mu bintu bingi. Baraka esobola okubeera mu kuwaayo nga bwe twagambye nti ekimu ku bitegeeza baraka mu bino bitwogedde waggulu okwala n'okweyongerako n'okugaziwa. Kakati waliwo amakubo agasinga okuvaamu ennyo baraka nga bwe wabuuziza nti abaffe baraka zisiŋŋana. Kati olaba zaka mu busiraamu, zaka mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yagiraalika nga kwemu ku nsonga zaawe tusobole okufuna emikisa mu kuwaayo, fe abagiwaayo tufune emikisa. Kyova olabanga nti ma naqaswa maalu abudin min sadaqa, emaali tesobola kukola ki, kukendeera ngaomuntu asaddaaka, omuntu atoola zaka. Lwaki? Kubanga ebintu bino byowaamu zaka byebimu ku bisinga okuleeta emikisa. Zaka bw'ogiwa baga nti etukuza emaali, bwemala okutukuza emaali nereeta emikisa. Kubanga abantu bano abali abanafu mu society be balina okulya zaka, ate be basinga okubaamu emikisa, be basinga okubaamu emikisa. Miti egitenogaako bibala. Kakati abantu bano olwokuba babeera banafu, babeera vulnerable, kati Allah subhanahu wa ta'ala eyabatonda ababeera bakwatibwa nnyo ekisa. Ate ffe mwana wattu tujja netubatunulira nga aba outcasts, abantu abali awo. Oli ayinza n'okulowooza nti oba Mungu yabeerabira. Si bwe kiri, ate kiri opposite. Bikemu biri awo, bikemu gwe okufuna emikisa oyina gifuna lwabo. Fe okufuna emikisa tulina gifuna lwabo abali obubi. Ng'omuntu wabeerawo n'abeera n'abaana, naye akaana akatera okulwala ennyo kanafu, otomanyi nti kabeera nnyo ne sympathy eri abazadde, era osobola okukoona ku mulala naye okakoona kaako. Kakati abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati bw'abatunuulira, walillahi almathalu al'ala, bw'abatunuulira bali mu baraka mpitirivu, era omuntu akimanyi, omuntu akimanyi tayawukana nabo, tayawukana nabo, atakimanyi abasenza luti otyo. Kakati kyova olabanga abazungu bano ne bwobalaba ne bwekiba bibuga byaffe bino ebya Kampala, omuzungu bw'abeera ayitaawo kugamba olaba abantu bamutunulira nga muntu wanjawulo, balina ebizibu byabwe bingi biyitirivu, naye okimanyi nti mu nsi yonna abantu abasinga okufuna ebizibu be basinga okubadduukirira
abazungu va ku polisizi zaabwe zimu zino nabana abali mbyobufuzi nabaki nerifujjo libakola biki naye abazungu bafaayo nnyo ku bantu abo kati fe mawanga gano ngaagaffe fe tuliwo creatinga bizibu mitawaana era fe tusingamu ba refugees teri bya refugees nga Bangereza twabalabyeyo abeeru Ukraine naye kyenjagala okuga nti bwe babeerawo tulwanaganye ffe oba Somalia oba luddawo oba wano oba luddawa Congo ne baga nti bakulumulukuse ogenda okulaba nga baga nti UN ebanoonyeza obuwunga ebintu ebyo babifunamu emikisa ffe nga tetumanyi babifunamu emikisa affe teriyo gweoyinza okusanga nti gana amawanga gaffe aga Africa nti Uganda yasindisa obukadde wa $3 Mali waliyo ba refugees tusindika basirikale Somalia kandi ne bwebasirika Somalia abasirikale era abazungu be babasasula sekiveemu nkiddemu ebyo byonna simanyi gundi ffe okujjako okubeerayo bamemba naye tetulina kyetugira babagulira okuva ku ngatto paka ku mmere paka ku mmere gye bali abazungu naam omukisa ogwaffe ebyo nno ebintu ebyo tubyogera nti bwe watunudde abasiraamu ebintu ebyo byali byaffe nebabitunyagako ne tubisuula kati baraka ziyimiridde nnyo ku bantu abakola ki abanafu era omuntu nga ali eyo nga abadde ayina abantu abamu entunulira gy'abatunuulira abo basabiriza ku nguudo abo bakola batya addemu yeekubemu mu kifuba Salam Charity nga basaba nnyo addemu yeekubemu mu kifuba Salam Charity buli kiseera kusaba buli era bwe tunaaba tutambudde eri mu maaso ojja kusanga nga ne bweziba bino kugula gwe omuntu aguze mu supermarket ebintu tofaanana n'oli aguze ku mukyalo oli atunda wali nga atunda obwenvu buli anonyeza abaana egundi abaki kakati okwatibwa ekisa ate ye n'akubba ekyo kibi omuganda wange yanyumiza Muhammadi ekyo kibi kyoyogera kituufu nti oyinza okusanga nawe abalenga ennyaanya ate eno wansi n'ateekayo evundu biki yasaba gonja yagamba omukazi nagayi n'atunira omukyala n'amukwasa ekisa ng'ayokya bugonja n'amugamba oyo gonja wameka nti wa ssente wezinaga yenna muguzi kati ye nadda wali we booleza emmotoka bamuwoleza emmotoka teyaddamu nakutunulayo n'agamba omala mu parking mu kaveera ajja kati nga naye alina sengawe gwamutwalira gwamanya ayagala ennyo gonja agenda okutukaga owaayo oludda ebweru tokyayawula gonja n'amatooke ng'oli yamuteeredde mu matooke kakati abo ababeeramu naye ngaekisa kyamukutte naga akanyamba omuzaana wa Allah eyeeyiiya n'atagenda mu supermarket kugula crisps zino gonja crisps naga akanyamba ono kati ekyo nakyo weekiri naye Qur'an yaga nti wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa abo ne babeera nga abo mwebali era baraka kubanga mwebali n'abatali bwe bati ate era nabo bayitirivu n'olwekyo oyo omu oba babiri tebakulemesa okukola ki omuntu aguze ku abo afuna baraka kubanga mu kugula kwoyo mulimu n'obuyambi obuli direct kumpi ekiraba era twayogerako nitugamba nti singa oba osobodde ne bwomugulako kati ngaoyo wagwe kubanga oyinza okutunulira kagundi ke kasitooka nga bwekafaanana noga nti naye ono ddala akasente alina akasente kajjamu kaali bw'oba okutteyo siringi 2,000 n'ozimuwa oba okoze bulungi era waliwo
twakyogerako oli nanga nakigezaako naga naye nalaba essanyu olyesira lye nali naludde okulaba olidde yagula ate nakwata mu nsawo nakolaki. Kakati nga tutambula waliwo hadithi egamba nti hal tunsaruna illa biduafaikum, mwe mukimanyi nti oba mwakimanyako nti mutasibwa lwabanafu abo ababalimu nti kwetuwonera. Eno enkuba gyolaba etonya ne tufuna ebyokulya olusi tugifunira ku bisolo nga tukoze ebintu Allah subhanahu wa ta'ala natunyigira niraga nti ate mu nsi eno ekaze ate mwe muli n'ebisolo ebitalina musango. Kakati bw'ojjako ebisolo mufa abantu abo baduafa abanafu bebasinga okufuna mu baraka. Kyova olaba nti zaka yalalikibwa ku lwabo, zaka eriwo ku lwabo abali mu kanyigo owulidde. Era buli lwogiwa nomala bwoba osobola ne sadaka noziwa empeera ezirimu mpitirivu. Ego olaba omuntu asobola okuyingira ejjana olw'okunywesa embwa amazzi kagirabye ennyo nti egiruma oba nasena mu kadomolo oba mukina nayingira ejjana embwa ng'ekyo ekisankijiwa bwennuma njawula nti eruma embwa tezitera kugira era ate eruma tebeera bwetu teyinza nakujja okulaga nti ennyonta ennuma tesobola awulidde. Kakati ebintu ebyo twogedde ku kye bayita omukisa netulaga kakati bwe tunaaba tufunye ekiseera insha Allah katumalirize endowoozaamu ne programu yaffe nga tugamba nti emikisa gino sima imaniya oluusi kabeera kabonero akakola ki akalaga nti olimu imaani. Singa olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala okola emirimu mirungi ate n'olaba nga ebintu bitambula bulungi bigaziwa oluusi kaba kabonero akalaga nti ki imaani mweri. Naye akakati ate bw'okiraba nga tobifaako bino ebyeddiini ate n'olaba nga emirimu gigaziwa ate eyo gwe teba baraka. Bwe bibeera nga ebintu kisobokera ddala otyo naye mwana wattu nga owa bizinesi eyo teba baraka, eyo mu ddiini bakiyita istidraj, kukutwaliriza. Allah aba akutwaliriza naye ng'alina wakulinze mukoona owulidde, era tobeeraawo ne weeyibaala nti nze Mungu yampa no, sinzira ku bikolwa byo okwawula baraka netali ki netali baraka. Sheikh kituddiremu nga tuwunzika nti baraka si kwe kuweza kwokka sikuweza abaweza naye atugambye nti kwanza mbadde manyi nti bwe tulawuli nga aweza bizinesi ekula bw'aba alina ng'ebintu bitambula bulungi nti ezo baraka. Kisinzira ku byokola okugendako kuno mu maaso ne bizinesi zino ezigaziwa n'ebirungi ebyo n'emmotoka ez'ebbeeyi zokola ki zovuga n'ebirala ebifaanana bwe bityo, amayumba galina amafaamu, naye byokola bifaanana bitya bwe bibanga bitambulira mu kkubo lino ettereevu? Oyamba osaala enkolaganayo ne Allah nungi, enkolaganayo n'abantu nungi, nga n'ebintu byeyongera. Naam, awo ye baraka. Eba baraka kobe musiraamu kobe nga toli musiraamu. Baraka teriko ddiini wa barakatu la omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti bwe mulabanga atali musiraamu ng'akola emirimu emirungi mumusabirenga mugambe nti Allahumma kathir maalahu wa waladahu, mwongere ezadde n'abaana, mwongere ezadde n'emaali. Ate
omusiraamu ne bwaba nga asaala ng'aweza naye nga tayisa bulungi bantu kyekiri kyewagambye nti tulina enkolagana n'okusinza Allah okuli direct n'okusinza Allah nga oyita mu environment muamalati enkolagana yo n'abantu abalala owulidde era bwebiri bingi tusome psychology leero kweri tusome psychology nga mpuliramu kamunguluze Allah subhanahu wa ta'ala kugamba ndozo bamanyi baga nti kwegamba waliwo eyinza okuba hadithi naye siri shuwa bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala awagira omukulembeze bw'abanga si musiraamu naye nga mwenkanya mwesimbu mu byakolera abantu abalumirirwa Allah abeera naye okusinga omukulembeze nga musiraamu naye nga mulyaza amaanyi anyigiriza abantu kubanga abantu bano banyigiriza ng'ogyeko oli abanyigiriza ye Allah atunuulira bano bonyigiriza bantu be bitonde bye kati gwe ate ng'okubeera nti olwokuba nti gwoga nti oli musiraamu naye nga ebitonde bye obiyisa bubi oba mubi gyali ne bwoba nga oga nti gwe Muhammadi gwe Ali gwe Uthman. Sheikh tuyanziza tugenda kukoma wano olwaleero wadde mbadde nina ekibuuzo ekinsiiwa naye kankitereka omulundi oguddako amanyi Baraka tubadde ku priyambo mukaddima alhamdulillah wa ba'd bwe tukomye olwaleero inshallah omulundi oguddako bwe tujja okutandikira awo tulika omukisa kuvaawa mukisa kyeki biki ebireeta omukisa dirwoya lwotegera nti guno mukisa guno si mukisa ebyo byonna Sheikh abikonyeeko tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nebyetuwulidde era tubeere abateeka mu nkola. Sheikh barakallahu fik abali mu byuma mwebale nnyo Umarukikaye Muhsin Kalisa Akramulle ne ttiimu yonna mwebale nnyo mwebale ddala muntasiru mwebale kugattagatta bifaananyi bino. Tugenda kukoma wano olwaleero inshallah omundi oguddako twegatteko era tumaleyo omusomo guno biidhnillahi taala. Tuwasibulire wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.